Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kubbo kuliko alabiko okwogera nga yayitako ebweyogerere mukulu kwali munkwasize enkasuka bigambo eyo ng'omaze n'okugiwa wudhu anga emizindalo n'ennaku zino gisooka kufuna wudhu ye kitange ayogere akuute ku mimwa gye mpulire sebo kitange bannange eddoboozi tusooke tulikubira engalo n'akaluulu lirabika okunyumizika nalyo ffe bazzukulu ba jjajja omutaka Walusimbi ebakka mu Busiro mwe bazzukulu ba Walusimbi ebakka mu Busiro ye kitange omulungi kakati nno naffe mutusanze bazzukulu ba Gabonga Essagala bwaya ng'abatubugiriza abalungi be bazzukulu ba Nsamba Luwanda. Amina sebo wulira engalo n'akalulu nga tonnatuuka eno kakase ffe twabalindiridde dda kitange tusaba lukusa kusembera ne Maama Dayina atwine atugamba tumale nga agemebwa nga tetunnayingira wantu wonna wasukka bantu bataano anti era kaakati ffe musanze ejjaabu yaffe twagifunye dda eyammwe yatuuse kati kababaleetere eyammwe njagala kumanya kino enteekateeka gye nataddeeyo nga buli omu bw'amaze okwegeza mutegeeregana mutegeereganyi
n'omugamba nti ezo nzikwongedde kale kaakati nange kantitenkanye mala okuyimba ez'ekikatuli kyandi be bayimba fuba mwagenda otuula adde n'ensonga zaffe nga twagala kulaba ekitemu kali mu bukyuse mu butunuze ne bagenda okubeera firimu y'okujjako oli nga weekyaggwe ekimukubya taata omugongo kiki era tekiriwo guno guzitoyi wangi twanirize senga kulannama wangi ate ne munywanyi we omukulu Jjumba nabo batuuse banna ate nga nange Bishop Musi yatuuse Bishop Musi waali nange ne bayima bengala b'ekkanisa mu bengalo nga nnyingi naye bw'anaatuuka ekiseera nga mukkiriza badde ekyagudde ng'ayitawa kale kaakati ye munkoze bulungi okutuula nga nze yabagambye okuyimirira sinnatuula kakati maama Janet Museveni olunaku lwajjo namulabyeko ng'ekimuleese si byanjigiriza ebyo ebirekera mwami byanaasalawo maama kanati yazze kulwanyisa nguzi jjo enguzi nenga maama waba lwanyisa nguzi nze baasa kanzigabe mu lwatu kati oyo omulaba goowa bamuwa omuzindaalo eyo gy'omuwadde asooka agyebaza era akubuuzeeko naye omuwulire kale nyabo eraze nyabo kale nyabo eraze nyabo ono enfuufu ayinza ogiyita enfuufu enfyufyu ate enfyufyu yokka gy'enkoko ya paapa ddaawo akola ate naga ekipaapaala oyo omwana yazze lwa mukolo kakwongera ekirala okiwulire tukulika amakubo naawe webali kutulindirirwa mukama atukume ekyo mutukubireko mu nnyo mu ngalo abavudde ya palisi fenna akati kamaliriza okubuuzaako pasita jeni omwana noofunayo akadde n'omukwatako mukyenyi mukwatako mukyenyi era n'ekyenyi abaana be Uganda ayinza okumaliza ngaliga bad black ng'omwagaliza bino ate n'apaala twala eri yeetaaga okusabirwa mu myaka kale bamaze abo pasita jeni ebyo bikolerawo agambye omwana ono ayagala mukwatako mukyenyi amwana omukisa gwa ssente mufukamire baana bange omukisa tegubasanganamukokunagge mbadde nga asaaga n'ebyo bikolerawo omwana mukwatako mukyenyi aleme kula ng'apaala bupaazi
Abana bambagala kwa wakayayana nyina namunaza kalitusi nabera mu nsinga tunka butusi Kwanji kale afina yagira ku mukisi ne gumubulamu selector twa kakati babo kabakubuuzeeko tulina kunsiiba abefumbe mwe muli mutya muli bulungi abemamba amiina tulina kunsiiba mwe muli mutya tekatubonyabonyeza mwatulagirira bulungi amiina sebo taata wanji kkiriza njagadde enkola ye yawaka wano ekkala emmyufu n'oba nayo ey'ekamwokya eya kyenvuyenvu eyekyaddondo kale n'otakomana ku ekyo na bano abakiragala yadde batera okudda obufumbo n'abakyenvu nabo n'oba nabo taata njagadde olujja luno mugatta nga luguudo lw'entebe essebo ku makya lutwala Kyagulanyi ng'agenda mu Amerika akawungezi ng'omukulembeze akomawo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo webalire ddala naye taata kiki kale oluusi babyagereza ng'ate oluusi omuntu kyali ono omwana mulenzi ono ali makati ekitabo kiggwawo kabona nja gweyasikira akutandise omwana okuva ku kooti paka ku kanzu tekuli kiki ndwaki ate kukuba najjajjayo gweyasikira fe tumwebaza bwebaza ate ayinza okuba nga bweyasikira muntu mukulu enda walunyirira oba watwalo si walunyiriri yasikira Alhaji Mulamba okola bange ekanzu akabina kagisise kanzu musumba jese omwana nojja musalirako ate musumba yanamusabira nga naye imamu kati pulezidenti byagalirawo okusoma mwali mu top killers emyaka gibayitako mukyalya tubawe sente mwemanyi wemunaddirayo bamanyi bebaliddirayo andi tuyambye n'abazaayo abaddayo okujja teekateeka twazimaze bagambe mbu simanyi ekyokusatu kijja mu Desemba baziyita fezi wamma selector ng'omujooga kale kyewuyisa nezagazaagala kati kolaba oli mulenzi nga tonnagenda komawo wano ate ntya jangu nze Abaavu wa wano okunjoga anti waliwo omuntu atajogera mama Fiina omwana oyo munjogere aleme kuddamu kyogamba mutanudde akanzireyo ndetenegala mujoge nedda sooka okome kweyemu mbadde njagala ndetenyiki mujoge kasooka akujoge akati gwe nsalo yaki gyolina mujoge naye kati omenyekera kikwata bando yonna ogimperu mulenzi lekera awo mama Fiina kati kola boti leeta ebbaasi endala akujoge wa mama Fiina
kati mwami kaweesa mugira mu tusonyiwe ebyo mwe binagenda amala okukola lete basenda nkulage gwojuka ndetendala gondaga gwe mulenzi ngende nombukedde wanja tandija nake nedda kiri bwekiti njogana waliwo embeera ejja bw'oba onootuuka mu bwakabaka obw'omuggulu yesu kristo agamba bw'ati nti temulituuka mu bwakabaka bwe nga temuyise mu nze nga tempita mwali oyiseewo ogenda wali nayise wano owone kati jangu wano nkulage wala kati gende wajja naatiwuuli oyo aliranye mama fiina oyo roseti oyo naye ajoga oyo amuliranye famire mukama nga yajuwa kakati ate okutuukako ono olina kuyita kwoyo naye olina kuyita kwoyo oyo kati naye mujogendalo ono agenda kunjoga gakulekawo mujoge aja tinonzizaako ati waliwo agamba amasukulu fiizi z'abaana zigenda abasumba kati mulenzi gwe naye taata kansokedde etonde lwaki abasumba benna abali omunsonyiwe nange lwekanisa yange eriwe ekkanisa kyogamba nti ekyo kimu kya 10 kyofunye era mba wano agenda wala wali patisabale bekisa nga twogerayogeramu nga nfuna bwe mutemera kibisa kakati nga nkyalindirira abaana bange abali enamayumba okujja wano kankuleetere ku baana bange be bayita bamusajja enteekateeka ya wano nnungi Delta TV nagituuzizza obuuyi buno kati abakungu abaakatuuka nabo ngenda baliraanya wano wennyini baana bange muwandagala empolampola muwandagala kale abaana bange abatesitesi ndi wa mukisa taata nayise ne meeya wa county council y'ebuyikwe omukulu Pasa Edward naye ambuuzizza nti kusobola okuwanyisaamu kinaki bweyadde nwalukagadde eri lwaki ebyeno bimunyumira okusinga ebyeri mugambe kati akoppe ebyeno ewawalukaga abitwala eri sebo meya sikiziwa kikuwali taata tusanyuse nnyo okumulaba naye kubanga muganda waffe kale kakati nange njagala twanirize mukama waffe Delta TV omukulu abe mukiibi amaze okutuuka tumuwe engalo ez'amaanyi ekifo kye nabadde nkitadde wano ekifo kye nabadde nkitadde wano kaakati wamma baana bange mumbulize ku abo ng'ate bwe tulindirira ebiddako Melissa Sharitah alyatya tobuuliriza nnyo kubanga tikyentandisa okuwuliramu onaatera kubuuza emmere eyidde kaakati abo boolaba kale nkulayirira ne tutagirya temusukkaganya amawulire temugasukka gaseebuya ku nnya gaseebuya yekka anti bamutayo Isimaili Nsubuga yalipooti gaagawa n'agamba ati lindirira na bino ekibadde ku ggombolola ensanje abakuba bagobe tebalidde adda akampwankimpwanki omuko omukulu azirise twala eri kaakati banaaba bagateekayo ago ng'ate naffe ku Delta TV tugawaayo kisusse abako empombo z'abalemeddewo ne babwa neyabadde ku geeti amafiina namutebe ow'emmamba gano ge maanyi go linda ku mulenzi omanyi okwegekereza bulijjo sente si kizibu kyaffe ensaasaanya kyekizibu katugwekanya zikola ffe tuzikusaasaanya bulimba omulenzi oyo muwe engalo ez'amaanyi ab'emmamba mulimba gwe mulenzi tosigazaadde n'ekikumi ate enzaagaza ate webasinga okuzaagala baana mmwe mugolokoke mugende mutandika
kati kabakunnyonnyole avukano batutiisatiisa gyetuli kale biri biteeka mukya yabasimattuse kuno abaliyo naye mwebale kunyirira waliwo abaka abajja otubuuza nga bali mbikooti omusajja tabanjike tubakubireko mu ngalabako balwesaza emaama nemaama kaakati ali mukabulaka yavudde mu fiitingi nakola sirimu fiiti muleke okweraga kukkiriza kiki minisita honorable Haruna Kasolo njagala okumwebaza yekka ye minisita gwe bawadde omwoga negutambula n'agutuusa wagutuusizza pulezidenti n'amusiima n'amugala n'ekirala palishimodo nakyo ekimwadde ate njagala okwebaza omukungu Abe Mikiibi y'omu ku basinza okulaba nga sako ya Buganda gye bayita powesa ng'entambula bulungi nange kambasigemu ebbaasa afande esale gyagaba ono agenda atemeretemere banne lindako mulenzi gwe bw'ogamba nti okutematema juuza abatematema ez'abapromota baleeta ebizibu naye kano kabagende tusanga entematema eneyawuka mugende omutemetemuyomba serekita fredo sumulula owaaye mulenzi sebo nakino kitegeere nti omukolo guno oguli tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.